The best tune records. Mbanirizaako mu episode yaffe ey'okubiri mu kastori kaffe Ennanga ya Fred. Abajjukira episode esooka twasemba mukyala Nancy Kombi saako abatuuze abawerako bazzeemu okukyalirako mwami Kizito taata wa Fred. Katulabe episode yaffe ey'okubiri biki ebyaddako era kyekyali kibaleese. Munnange abatuuze baali baleese ennanga ya Fred bagimukwase mu butongole nga n'abazadde weebali. Waliwo okusabira Fred saako ennanga ye era mwami ne mukyala Kizito baasanyukira nnyo ennanga. Olwo Fred amazima ebigambo byamuggwaako, amaziga ne gamuyitamu, omuzungu g'ayita tears of joy. Mwanattu Fred yayagala nnyo ennanga ye era yagitwalanga ku ssomero n'agoberamu abasomesa saako abayizi bano abaamufuuwanga ssente ezaamuyambako paka okumaliriza siniya ey'omukaaga. Ennanga ya Fred yali ya njawulo nnyo anti n'envuga yaayo yali njawufu nnyo era mu kkanisa endala baazifiisa nga baagala kuwulira nnanga ya Fred. Olwali olwo ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga byakomawo era gaali masanyu nakujaguza ku kyalo Nkooye anti omwana waabwe Fred ye yali anywedde mu bannaabwe akendo era akabaga kaategekebwa. Fred ne yeebaza abatuuze bonna okumubeererawo era okusingira ddala abayimbi n'abaweereza mu kkanisa. Ono omu ku batuuze yamubuuza agenda kikola atya okugenda ku yunivasite. Ono n'abagamba babeere bagumu, ennanga egenda mukolera buli kimu. Munnange ku yunivasite yasaba kusoma bw'amawulire bw'atyo ne yeewangulira hafu basale okusoma diguli. Bannange yasanyuka era olunaku olw'Essande ng'okusaba kuwedde Fred yategeeza abatuuze nga wagenda okubasiibula asobole okugenda mu kibuga akwasaganye emisomo naye ne bamufalaasira okukuuma obulungi ennanga gye baagula. Fred yabagumya nti ennanga gwe gwali kugenda okubeera omulimu mw'aggya akasente akamuyambako okusoma. Fred olwatuuka ku yunivasite yatandikirawo era buli alina akabaga ng'anoonya Fred w'ennanga. Ono yafuna ne baayigiriza akasente ne kawerera ddala nga n'abazadde saako abatuuze we baweereza nga buli w'alaga ennanga temuvaako. Fred yayagala nnanga naye bannange ng'abagimanyi bamuyambako okugikuuma. Obimanyi tebirwa, Fred emisomo yagikuba olukummutwe era ku yunivasite ey'abayizi abasukka emitwalo 2 ye yasinga era mu mpapula z'amawulire yawandiikwako, ku marediyo, ku mativi nga Fred w'ennanga yaliko. Wabula abatuuze b'Enkooye baategeka amatikkira oba giyite graduation okumuyozaayoza, wabula waliwo omugenyi ataali muyite eyakyankalanya omukolo. Yali ani era ng'ayagala ki, yakola ki? Tubisange mu episode ey'okusatu bakayita ennanga ya Fred, wise but wasted. Nze Mutindo the writer, mubeere bulungi, mweraba. Mutindo TV, the best online TV.